Niriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Mu bulamu bw'ensi eno omuntu bw'akola ensobi n'ogiraba nti akoze ensobi era nga nawe okkiriza nti kyakoze si kirungi era si kyagwanidde okukola. Aye naawe tekikwetaagisa kola nsobi kugonjoola nsobi yoyo gy'akoze. Omuntu bw'akeera ku makya n'akuvuma tekikwetaagisa kumwanukula na bivumo. Payini gy'owulira omuntu oyo ng'akuvumye naye bw'onaamuvuma yajja okuwulira. Ensobi ebbiri bagamba tezigonjoola nsonga. Biyinza obutategeerekeka naye bw'otabitegeera biyinza obutaba bibyo. Ennaku zino tulina ekintu kye tubuusa amaaso naye abantu balina ebizibu by'obwongo, ebizibu by'oku mutima n'ebizibu by'omu birowoozo. Abantu beekyaye kye bayita depression nga si buvunaanyizibwa bwe okugimugyamu. Tulabye abantu bangi abavumiddwa naddala ku mitimbagano. Tulabye abantu bangi n'olaba omuntu atalina mulimu n'akkakana ku businessman, businesswoman n'amuvuma okumwogoloza. Tulabye abantu bangi ng'akeera ku makya ng'ali muzigo gwa mitwalo 10 n'akkakana ku muntu asula mu kalina asula mu bbangalo n'amuvuma okumwogoloza era n'alaga nti musiru. Naye nga gwavuma obusiru Dokita Mulamba, gwavuma obusiru asula mu maka gage, gwavuma obusiru inginiya. Oyinza okkirekerayo nga bwe kiri. Wabula woyinza okukolera ensobi ye gwagwa mu ttuluba lyenjogeddeko okwanukula ono agwa mu ttuluba lino. Tewali kintu kya bulabe ng'okubeera ku lusozi n'oyolekeza ebigambo ali wansi mu kisenyi, wadde ng'ali wansi mu kisenyi mu kiwonvu ayinza okuba nga yakutinkudde. Wabula olw'okuba nti munafu ne gy'ali tewalabika ebigambo bye biyinza obutawulirwa naye ate ebigambo byo bijja kuwulirwa nnyo. Era ensi eribuuza naye ddala ku kitiibwa ky'oyina n'amaanyi g'oyina n'obuvunaanyizibwa bwenkumanyiko n'amagezi g'oyina lwaki oyanukula omujega ng'oyo. Abantu abamu tulina okubaleka ne bakola ebyo balina okukola ewatali kubaanukula kubanga tetugwanidde kubanga tubaanukula. Si levo yo okuba ng'oyanukula omuntu oyo. Bw'okeera ku makya n'okkiriza nti omuntu akuguddeko olutalo omusinga tolwananga na muntu gw'osinga. Ntegerekeka. Abantu balina ebizibu, abantu beekyawa. Tuli mu mbeera ng'omuntu alemeddwa okuzimba bw'ayita kwazimba kalina alowooza nti ezize ezandizimbye eyiye oli ye yazibba. Tuli ku bantu ng'olw'okuba abuliddwa ekyokukola abuliddwa kapito bw'ayita ku muntu alina oguduuka gw'ebizigo, bw'ayita ku muntu alina oguduuka gw'engoye, bw'ayita ku muntu alina addiweyo ennene alowooza nti ssente ze yali anoonye ezaamubula okufuna kapito ono ye yazitwala. Akuyingize mu dduuka gavumenti jjamu ezizo. Abo be balina ssente zaffe, be babbye ssente zaffe, ebyo ebizimbe si byabwe, ezo ssente zaffe. Omusajja ajja kuyingiza ennyumba gamba ejjamu ezizo. Kola ki? Jjamu ezizo. Nyinza okuba nnyina ze nabbanga simanyi jangu ozinone. Mugana we, buvunaanyizibwa bwo. Abantu bakuyinako obusungu si lwakuba olina kye wabakola. Abantu tebaakyawa ggwe baakyawa ekyo ky'oli kubanga bo baalimu okukifuuka. Abantu bakuvuma ne bakujolonga ne bakulaga nti okubeera e Bungereza, ne bakulaga nti okubeera e Canada, ne bakulaga nti okubeera mu America tekirina makulu era si y'ensonga ennyo naye ng'akuvuma talina wadde passport. Ng'eggwanga lye yali atambuddemu yagenda Juba konyokonyo. Yatambulira kuwalaga. Naye n'akulaga nti okubeera mu America toyina ky'oli era toyina ky'omugamba, olina musiru, oli munaku, olongoosa bakadde. Kakati gwe ali mu America bw'oyanukula ali mu katanga gwe musango gw'oba okoze. Takuyinaako buzibu n'okumanya takumanyi wabula yakyawa ekyo kye wafuuka kubanga ye yalemwa okukikyawa. Njagala ombuulire emirundi emeka gy'olabye ng'omugagga avuma omwavu, abaavu be bavuma abagagga. Kubanga ebyo abagagga bye bali bano ffe abaavu twabigezaako okubifuna ne bitulema kati ne tubakyawa n'ebintu byabwe. Tuli mu mbeera w'osanga omuntu gagamba nti ekkololo wabbowa, ng'agamba emuyinga wabbowa,
sijja kubulira nze sobola kubeerera muyenga. Wali ogenzeko muyenga gwe ng'omanyi ensonga gy'asinziirako mbwa nti bikomera byereere yenga akulaga mbwe muyenga wabbo we bwayise ye walungi. Abantu ebiseera ebisinga bwe balemwa okutuukiriza ebyo bye bandirowoozezaako essuubi ne libaggwa nti bakyasobola kubituukiriza kye batandika kukyawa abo ababituuseeko. Otunuulira omuntu n'adda ku ssimu nga talina mulimu n'avuma omuntu alina omulimu n'amujjolonga n'amulaga nti musiru talina n'amagezi n'ebyo by'alina talina kyamaanyi kiri awo. Otunuulira omuntu atalina wadde kagaali waka wadde wirubaalo ng'avuma alina emmotoka era ng'amulaga nti oba mmotoka temuli baazivugaavuga dda naye gwe wagivuga. Otunuulira omuntu atakeerangako wadde kwata ndagaano ya fuuti 5 nga kakkanye ku muntu azimbye akayumba ke n'amugamba talina kyali tolina kyotugamba. Abantu boogera mayumba nga naawe oleeta kayumba ako. Yes, kale kayinza okuba akatono. Katono okusinga eyiyo oba okusinga eyakojjaawo oba eyasengaawo. Abantu tolina kye wabakola. Abantu tebakuyinaako buzibu. Obuzibu babuyina ku ebyo by'oli bye wafuuka bye wafuna be byabalema okufuna. Era olunaku lw'onaakeera ku makya ne bikuggwako bagenda kunoonya Don Chris yabifunye bamukakkaneko bamuvume. Tebakyawa gwe, tebakumanyi, tebakulabangako, tebakusisinkanangako, n'oluusi teboogerangako naawe. Naye ekyo ky'oli kye baakyawa. Lwaki baakikyawa? Kubanga bo kyabalema okufuna. Oli n'akeera ku makya naga nti nze okola ogwo omulimu mbeererawo. Ogwo nagwo mulimo. Ogwo si gukola n'omubuuza okola guliwa nga ne gwakola tasobola gukulaga. Mwannyinaze tokaaba maziga. Bano abakuvuma okwogoloza balalu. Omanyi omuntu bw'abanga ali depressed kabonera akakujjawo n'ogenda mpola mpola paka lw'osiimuukira ddala. Kati bw'okeera ku makya n'oyambalagana n'omuntu atalina kyafiirwa atalina address. Ani aba asinga okufiirwa? Alina address. Oyina omulimu gwe, oyina bizinesi yo, oli mu kwambalagana n'omuntu atalina kyalina, atalina address gwe bayita nsula kuzannakato. Talina mulimo. Essimu gy'akutte ya 25,000 ali ku M-Kopa agisasulako mpola mpola. Naawe n'ossaako data oyambalaga n'omuntu oyo temuli mu levo y'emu. Waliwo abantu nga ne bw'ayogera obwogezi n'olaba ng'ali mu kwogerako oscrollinga n'otambula kubanga okumuwa obuwi platform oba okoze ensobi ey'amaanyi. Akuvuma kubanga ye bw'abiraba. Eyo emmotoka si yo mpenkoni kubanga ye talina kukkiriza nti omuntu ali mu myaka gyo asobola okubeera n'empenkoni. Lwaki? Alina emyaka 38, olina emyaka 35, olina mpenkoni. Yewe yabeerera ku 35 teyalina wadde akagaali paka kati ne wirubaalo tagirina. Alina emyaka 45, olina emyaka 25, osula muyenga mu nnyumba ya bukadde 600. Agenda kuvuma akwogoloza gavumenti sente z'olimu sente zaabwe kubanga ye ku 45 talina kyamaanyi kyakoze gwe olina 26. Okoze byatalowoozaako kufuna. Tebakukyawa, tebakuyinaako buzibu, n'okumanya tebakumanyi, tebakusisinkanangako oluusi. Tebalina na busobozi kusisinkana, tebalina na busobozi kutuula mu restaurant yemu naawe gy'otuulamu, tebalina busobozi kwebaka mu hoteri yemu gye weebakamu, naye bagenda kuvuma bakwogoloze bakumalireko eddalu lyabwe kubanga essuubi ery'okufuuka ekyo kye wafuuka lyabagwamu. Era abalinga abo bagenda kunyega. Mubeere bulungi. Hillview Primary, Checho Primary. Twajja kusoma siku lya mmere, siku lya mmere.
Kalo Matanga ketwafuna Keko ketwafuna Masaka City mwetusangibwa Awo mwetusangibwa Abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa tujja kusoma bakalasiti bakalasiti. Let us celebrate cause we are on top, we are the ambassadors, we shall never stop. Eyo yebadde program Lugonvu's Show.